Mu mwaka gwa 2019 eddimu ly'okuzimba oluguudo lw'omu bbanga lyatandika era nga lino lyayawuzibwamu ebitundu bibiri. Kati oluvannyuma lw'emyaka 5 oluguudo luno lwamalirizibwa era olwaleero omukulembeze w'eggwanga atongoza ekitundu ekisooka. Kino kirimu Clock Tower oba essaawa ya Queen, oluguudo olukozesebwa ab'ebigere n'oludda olw'ekibuli ssaako n'ensambya. Minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama ategeezezza ng'eddimu lino weriggweredde nga basasanyiza obukadde bwa $81 ng'ensimbi zino zaabawolebwa eggwanga lya Japan. Atubulidde lwaki bamaze emyaka 5. Yet another this year is an important year for us. We are going to sign the new Karuma Bridge next week. Okugizimba twadirengamu lwakuba nti design zatusumbuwamu ate ne sente zino kuzaapruvinga zatusumbuwamu kyova tumaliza emyaka 5 ne COVID naye yatusumbuwamu akatono. Kati waliwo essuubi ery'okukendera kwa kalipagano k'ebidduka mu kibuga. The beginning of a solution to end a traffic congestion at Clock Tower. This is going to improve road safety and boost business in Kampala. And people will make money because we have been wasting a lot of time at that place. Ye Pulezidenti Museveni asabye bannayuganda okwewala okumansa kasasiro asinze okuvaako obuzibu bw'okwanjala kw'amazzi oluvannyuma lw'okuziba emyala. Obuveera bw'omansa ebipapula biki ebyo ebigoyegoye ebintu byo akaveera k'okozeseza kateeke mu nsawo yo ogenda okasuule ewuwo mu kasasiro ey'ewuwo. The flooding you are talking about, what causes it? It is the blockage of the drainage. Era bw'atyo alagidde ekitongole kya KCCA okolaganira wamu ne poliisi basobole okukwata abamansa kasasiro. KCCA should work with the police to use the police cameras to see who are sued ebintu, and we go for him and we make him pay. Akulira ekitongole kya KCCA Sharifa Buzechi akakasizza ng'ekiragiro kino bwe kigenda okuteekebwa mu nkola. Okumansa kasasiro buli wamu kaakati musango gwa naggomola ate ng'olwo tetugulina mu tteeka naye lwaki olinda tukukwate nga naawe kennyini omanyi nti bw'omansa kasasiro oba omansa bulwadde. Abakozesa oluguudo luno basabiddwa okulukwata obulungi lusobole okutuukiriza ekigendererwa kyalwo. Ekitundu ekyokubiri kyakutandika okuzimbibwa mu mwezi ogw'omusanvu okuviira ddala ku nkulungo ya Mukwano. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.